kati ye maama wali ludda maama yagenda tagenda wa bweru maama nakoma omanya nga agenze Tanzania nti yagenda yali mu byakirokole ebikibu ebityo then maama yagenda Tanzania kubulira njiri taata we ye Wizo taata ngagamba taata we ye Wizo maama taata ali wa ye Wizo ate nange nalinga sibimubuuza nnyo nga omanyi ng'okulidde mu mbeera ya nnaku kubonabonera tosobola kudda ate muzadde wali mukulowoleza funa kyakulya ate nawe omuze mu mboozi ate zimu stressinga kati ye maama yagenda e Tanzania ng'olina emyaka emeka nalina emyaka 7 omujjukira bulungi feesi simujjukira bulungi Lenga naffe tugenda kwejjusa olina bizinesi yo gyolanga oba oli munnabitone muyimbi komediyani oba MC lenga kontenti wo wano naffe MR Live tunda kontenti wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live where charity begins. gwe ayagala omukwano gwa Namaddala ogutalikyukakyuka oguli kwolekera paka Magombe weyo ne famire yo tewali jogena kujja mukwano bwe gutyo okujjako eri abaana bo mukyalawo maama wo ne baganda bo wadde ng'omulabe sitaani atembamu mwabo mwayita okutumiza amayute mu mugongo agajjira olulumi obutenkanika naye gwani abeewala nze nzikiriza nti gwe omuvubuka alina omwana wo obuvubuka mwagale nnyo kubanga ogenda tuuka ekiseera nga gwe weetaaga yekka ng'abantu abaana bakuba kifuula nnenge kwa mwaka akafaananyi ng'otudde n'omwana wo ku mmeeza yemu muli mu kuteesa wadde nga bakanga nnyo omwana w'ekivubuka akanga olw'okuba nti agirako ebigambo bingi omwana alya nnyo alwala talabizika tasomeseseka naye nganze nno abirabyeko wano yagala okusinziira nkubiriza abavubuka bonna obutakola mistakes fize twakola at least buli mwana aweze emyaka 2 at least afuneyo ko omwana ajja kuneebaza nga ffenna tukuze tulina tutudde tweyozaayoza ndi wano wansi waliwo ekibira opposite wange waliwo studio eno waliyo ekisenge tudde n'abakulu ababiri bano Nexus Yugi ne mutabani wa Wizo amaloboozi gayise oli mu kukaaba osiita ebigere taata sofa yavuddeyo ku posti yakoze nalaganga atabitegera bulungi ebibyo omukulu jebaleko kale nawe jebaleko amanya mpitibwa Enoka Mayanja aka Eno Vibes akati eno wasuddewo ekigambo oli mutabani wa Wizo oba gwe weewulira si we neewulira bintu bya family tebeewulira byewulire olina okubanga at least engero oyina ekirondoola mu musaayi ekikusindikiriza okunoonya true path of your originality kiki ekikusindiikiriza just nze lwakuba abantu abantu abamu bali tute serious naye ebisinga mbeera saagala nnyo okulwanagana na media okusinziira kuba nze omu kyennumya omutima okumanya nti ekintu ekingatta ku famire yange omuntu asobola ovaayo nakulaga nti ate oli mukyamu nga talina bukakafu nga like nabeera serious n'okusinga oyo omuzaddewo mbasagala nnyo kufeesinga layini eyo okulwanagana n'abantu kyova olaba ebbanga lyonna nze mbaddengawo mpola nga ndi mu kuguluba nga nkanoonyamu jasi nga omanye haso za ghetto biki olina kuyitayitangamu mpolampola obadde owangalira mpangalidde muno mu Makindye wentuukidde mu Kampala naye nga okusinga nali Masaka eyo gye nasomera mpangalidde no mu bitundu bingi nga omanyi Masaka nalinga wakojja tugenzeko eyo kumpi nga na mu bizinga kulima biki nga omanyi bwebityo kunoonya life
bwe wajjako mu Kampala wagezaako okunoonya ku taatawo Wizo nga tonajja ku social media abantu eko bakulabidde ne bakuwa ebibyo abamu ne bagaa nti nedda kituufu omwana oyo abafaananira ddala omwana bamuyambe wali otegezeza kubanga obuubira Makindi nga taatawo abeera wali mu kizungu waggulu kasozi oba tomanyiwo manyiwo wali oteekwa okugundi okugenda nogamba nogezaako kale oba otyayo sigendangayo naye nanonyako awo ku namba ye nenjifuna nemuweereza kawo message naye nga ali friendly like ngezeera waliwo ekyali kitugatta kwanza saamugamba nti oba kitaata oba najja ng'omuntu omulala yenna just nga ngezesa mayo anti kifo gye tukoliddeyo nga baboogerako bagamba abasereebu babanampisambe biki naye ate nange nagezesa ningenda okulaba nga ali friendly nga talabika kubeera muntu wa nga bempuli abamwogerako abantu bawaayiriza abavubi mu bbanga nakuba ku mutwe ekigambo abamu kakati mwakomawo ku mwayogera biki twayogera just waliwo embeera ndo twayogera ku ebyo Uncle Kamili weyalwalira awo wenayogerako naye ng'ali bweru yalinga free omanyi nti omufeesinga nalinga nti omufeesinga naddala ng'ali wano mu Uganda kubanga abeera busy singa abeera busy kati era oba olina respect nga time y'omuntu nomanya nti sigenda genda mala gamusuulako mawulire bwe gatyo kakati eno olina emyaka emeka nina emyaka 2 bisobola okumakinga ku myaka kimakingira ddala kakati kati ye maama walirudda maama yagenda wa bweru maama nakoma omanya nga agenze Tanzania nti yagenda yali mu byakirokole ebikibu ebityo then maama yagenda Tanzania kubulira njiri kati ye yagamba basingana batya ne taatawo sitole esinga nze kitwabinyumyanga nga omanyera ebintu by'omukyalo fe ebitono nnyo bye batunyumiza esi nti gyanzikatirizangako kintu kimu naŋŋamba wa gy'ova taatawo ye Wizo ngagamba taatawo ye Wizo maama taata aliwa ye Wizo ate nange nalinga sibimubuuza nnyo nga omanyi ng'okulidde mu mbeera ya nnaku kubonaabonera tosobola kudda awo ate muzadde waali mukulowooleza funa kyakulya ate nawe omuze mu mboozi ate zimu stressinga oluusi tomanya lwaki yavaayo kati maama yagenda e Tanzania ng'olina emyaka emeka nalina emyaka 7 omujjukira bulungi feesi simujjukira bulungi kati nga omanyi kale era jjukira mu biseera ebyo ebikadde omuntu kale feesi gy'oba okomyeko okulaba so gijjukira kusinziira nti oba toba nnyo na bingi byakulowooza kati Wizo yataddeyo n'apositinga ng'alagira ddala nti kiyinza okuba kuba yabaddeyo alumiriza Sizamani bino gwe wabitandika ng'alagira ddala nti wandibawaaka akodi akali mu mboozi ya Sizamani oba embeera yali mu mboozi ya Sizamani gwe kiki kyosinga okwagaza Wizo kukiriza nti yakuzaala kuteekinga yini nga of course omwana walina omuteekinga yini kale nga gwe okuyaanako kuliruddawo okusooka jesi kufuna muzadde wange kuyitibwako mutabani awo omanyira waliwo ebintu ebimu byoba omisinga mu life gyoba oyitambulidde muzadde ampita nga mutabani akwateko mu ngalo akublessing ebintu bwe bityo era nga omuntu omulala alina byaba misinze mu buto tekyokka simusaga kirala kali ng'ogyeko Wizo baanko bameka bwe wali omiitinzeeko bonna sibamiitingangako bonna ne Wizo tomumiitingangako simumiitingangako twakoma kwogerako ku ssimu ng'ekwatisapu nga mutextinzeemu awo Masaka wavaayo n'emyaka emeka Masaka navaayo omanyi nasooka nevaayo 2019 awo nali nkuliriddemuko
kuba twasooka ne tuddako eyo Mbizinga ne tubeerabeerayo eyo kuba haso biki awo omanyi ng'okyenoonya mpolampola mala nenfuna obuvumu obuddako e Kampala. Mbizinga waliyo aso ki mwali bavubi? Kuvuba, kulima, kubanga waliwo awo kulima muceere ebintu bwebityo wabeerako era olukalukalo olutonotono byonna nabiringa mbikola, kusiika capati, kola biki bingi nze nali byonna nga mbikola bukozi. Oyo musajja mutobe ani akubaliyo okuyingira e Kampala? Musajja wange ono bamuyita Infinite. Infinite awo yeyaŋŋamba gundi gwe ng'oyina talanta yakabe yangu e Kampala. Kati nenzija ne musanga we nasangira n'oyo omukwano gwange oyo Nexus. Wekyeza okujja mu Kampala atukira wa Infinite? Natuukira wa Infinite. Infinite siyo yapangisa amataala gwempulira? Director wa video. Alina n'ebyuma kamera biki byonna birina. Naye era kati era wenagira awo twali tukyali ngawo. Nze kati samusanga nga Infinite saawa zino omuntu gwe balaba namusanga nga muvubuka oba ngambe mukulu wange like muvubuka omuvubuka kale naye ate anoonya obulamu anoonya okubeerawo. Owaayi sokodde muweranju amanya gange nze Nexus uje baba. Obeera n'omukulu gwe mutoba? Ffe tutyo babiri tetweta gwomusuza abimanyi teri asuza munne naye tusula bwamu eyo so yakyogera buzasuza kuba nange ndi mupangisa kitegeeza ffe ababiri landiroodi yatusuza tekuli asuza munne bwekiri baba. Embeera egamba embeera eri awo era ya asonga obimanyi ebyaffe ebya ghetto kasoba kamu akakomando ffe twagala kasofude ekyokulya tetulina nnyo era peesa eri awo tewali nnyo kisingakaawo ate munayo nandonoza ebirala ebinene byotasobola wanirira alina kunatunuulira ekyo kati ffe ebizibu byaffe era nga ghetto obimanyi kasofu n'ekyokulya noweebaka ogamba mukama nga butambule enkya mukeere nga ndi mulamu. Nexus taatawo gyali? Nze taata gyali mulamu. Mwogera bulungi nnyo? Omukyalirako? Ekyo sijja kukulimba kwanze taata wange mukuba mu bano basajja b'amagye ne muno taliimu. Duka basajja b'amagye abo amanyi tebatuula. Owulira otya ng'oyogeddeko ne taatawo omukubidde essimu n'akwata? Ekyo kyo sijja kukulimba teri atawulira bulungi ng'ayogedde ne muzaddewo ate teri ataba na ssanyu ng'alina gw'ayita taata. Era abaana abasinga era jjo kyegendereza omwana omukazi waava w'omusajja yewalikirira kimu omwana ono wanaakula tambuuze kitaawe kitegeeza ki nti bataata balina essanyu nnyo lingi lye batugattako mu bulamu naddala alina waabadde n'agamba mutabanyi wange oyo gundi n'oba takukoledde kyamaanyi naye era ffe abalenzi tukula twagala nnyo okubeera n'omuntu akuyita taata tukyagala nnyo. Nze taata sina kyemwagalako kuba nange bamanye ndi musajja nina otoba ku lwange naye kyetwagala tufe ekintu ekyo taata kumpitako mwana oba nange kubeera na muntu gwempita taata just musajja wuno anoonya taata we yamuzudde naye okusinziira ku positala gye yawanise alaga nti omwana yandiza atafunye taata we. Amawulire gano galina engeri gye gakyusa ebintu. Omuntu ateekayo posti nga ye ategeeza kirala naye ffe tulina moto equating ekyaffe kye twagala okuwulira omanyi kankize kuba tuli bayimbi sookera enkya nenkola oluyimba nga oluyimba olwo ndukoze ku feeling ndala nnyo wenduta ate gwe awulidde oluyimba n'olusika n'olukyusa n'oluzzamu ekyo kyewandiwudde nti kyekijja okunyumira kati kyamawulire gano galina oli muze omuntu waba si mwanawo osobola otekayo post kitegeeza ki nti naye yatudde n'agamba
omwana wa avuddeyo nagira kankole ki kamwanjula eri eggwanga naye ate kati fe abalabye posti fe abali mu kyusa ekibalo kino ate omwana teyavuddeyo nti agambye nti bataata yansuulawo bataata omwana ye omwana musanyufu baiza omwana musanyufu ne taata oyinza omwana sibirangako naye nabeera mbu taata wange mubi taata never ne Justin ekyemumanyiiko ayagala kimu kubeerawo nga asolisinkana taata kuba yamutya ekyemumanyiiko kati fe tuguluba ebbalo bimanye byaffe bya aso tubeera nolengera eggayi nogamba kaze ndewerateme nakuba ekikuubo amutya kwa akuze abimanyi mutaata waki naye ayagala nnyo taata we ekyemumanyiiko taata we yakola ki era ye kyafa mu bulamu tafa nti taata ngeri gyali serebu nti oba taata gyalina ssente nti taata anyambe mu vidiyo ebigambo ebyo byabaddemu yafa kimu kwagala nti just abeere frini eri taata we nga kati taata mulwadde yandiyagadde ogenda olaba ku taata we n'olwokuba nti atya taata we ate ogenda okola just ekyo kyayagala atuuke ekisanga ali fri nga wayagalidde okulaba ku taata we akola ki just kyayagala owa taata bw'avaamu eŋŋumi yagaa saagala kukula bantu oli mwana wange ozaako ki tasobola kikola takiwulira muli tasobola tomanyi nze essanyu lye nafunye nga mpositinze nawulidde essanyu nempulira nga nze naseetegeera n'ekiro tetwebase okulaba nga mpositinze kubanga ekyo kitegeeza kinene gyendi mu bulamu bwange gomanyi kyekitegeeza nawulidde ngaessanyu linzita nga simanyi nawe nyinza nadde totola gwe kyoba omanyi abantu babagambye nti muni mu kwewulira gwoloza gwe mukulu kubanga sofa bendabako batonze nga nze bendabako mu kamera bato baffe bonna bato basinga kati ate nga mu kubeera abato era nze ndabika nze mukulu era olaba nakyogedde bwe ntyo jajjayo manyi gyabeera ku MR Live kwe tuli emboozi nga zino ziba bwe ziti naye gwe bw'oziwa okutu n'obwagazi osobola okuzitegeera zisingako kwekyo kyolowooza gwe mwana Katonda ali yatulaba wabula buli bw'ozibiriza amaaso omukyuzi ogwo guli munda mu zo oba oguba munda mu mboozi nga zino osobola okugufuna abazadde famire abaana ebiseera ebisinga omwana omubi akolwa famire embi omwana omulungi akolwa famire ennungi ngamba nnyo bakwano bange nti bw'ogendanga ewantu okumanya empisa za maama oba taata gwe weesembereze baana bali tobawa nnyo budde bapulitendinga omwana tapulitendinga famire bweba nkodo emmere bajja gikusikako oba bajja gikweka bwe bateyagala bantu obwana ojja buyita bonna budduke mu nju tebujja kujja bwe kugamba omwana aliflectinga ekitiibwa kya famire kiyita mu ye then ensi n'ekirabira mu mwana oyo so bannange twegendeze nnyo famire zaffe naddala ba celebrities abasinga emboozi zino zirabikira nnyo ku brands zaabwe kitegeerekeka amasanyu gayitirira naye ate ndowooza buba buvunaanyizibwa okulondoola omusaayi gwe tomanya gwe baali bagenda okujjamu era gwe balwana okujjamu Katonda amuyamba n'azaalibwa kakati yafuuka minisita yafuuka looya be baabibiita ennyo nga babazadde ne babateeka ku nsi ne babakolera buli pate baamaliriza ensi bagabanye era kati be bayaye b'okukyalo tomanya mwana kyaliba oyo tusembeze Katonda okusinziira engeri gyatuluŋŋamizaamu ne gyatuwadde ebyokuteekateeka ne liziki tubimulekere sigadde nze Metanikula Bongo wa Rima Sam tova ku MR Live weekuumireko tugenda kukomawo Katonda wanaatuwa omukisa n'emboozi eno oba n'emboozi endala naye byonna weekuumireko zisaasaanye sigala ng'oli kitole naffe wanze nzikiriza omukago gwange naawe guli tutuusa wala era tulirya ensi eno mweraba